atendezebwa gulumizibwe ekiraffe Tonda ne mama namugereka abango obwangwa mu buwangire bwabo mbogombogo kyewaggula erizaala enkambwe gwakasibwa kuzikira mbalamusizaako bakika namwenna abampuliriza mu biti byammwe ebyenjawulo twebaza kiraffe Tonda ne mama namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe ebyenjawulo nate ku lwakadde kano ketulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo n'okukyusibwa kw'ensi ey'ewabweru. Jjukira ensi gy'oyagala okubeera nga okyusa etandikira munda mu ggwe. Oli wa ddembe okubeera ng'okikola mu ngeri ennyangu ey'okwetereeza otereeza ensi oba ey'okubeera ng'okozesa enkola ez'ewabweru ezo ze baatutega mu mpandiiso ez'ekizikiza. Nga Katonda yeetengeredde, oli wa ddembe okubeera ng'obuuza omutima gwo ogutakaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza oba by'owuliriza kusaba obisuule muguluka weeyongere n'obulamu bwo oba obikozesa okubeera nga ozuukusa amazima agakutuddemu. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu ggwe. Ebbaluwa ey'olwaleero eva mu bajjajjaffe baganda baffe Akakiiko aka Sengendo ez'obwa Ddungu. Omulamwa guli okwagala okuliko obukwakulizo n'okwagala okutaliko obukwakulizo. Tubalamusizaako nnyo nnyini ddala yeffe ab'Akakiiko aka Sengendo ez'obwa Ddungu ku mwaliiro ogw'omwenda. Tuli basanyufu nate okwogerako wamu nammwe. Tutandise okubeera nga tutegeera okwewunda kw'omwana w'omuntu okusobola okubeera nga alabwa n'okuwulira. Era bangi balina ebitundutundu mu bulamu bwabwe ebirungi bye bayagala okubeera nga balaga eri ensi. Ebiseera ebisinga oba oyagala oba mwagala mulage era mulabibwe mwe ng'abantu ku ebyo bye mukola oba bye muyina mu bulamu bwammwe. Mu ngeri eno ne mubeera endabirwamu eri ebyo bye mumanyi. Mu ngeri eno musobole okubeera nga mukkirizibwa abalala. Y'engeri olufungo olw'okwagala okuliko obukwakulizo era okubeera nga okkirizibwa abalala okwo kwe mwatandika okuva mu bulamu bwammwe obw'ekito oba obw'emyaka emito. Abazadde bammwe ebiseera ebimu bajja mu mbeera ebannyika oba ebamalamu amaanyi. Ebiseera ebimu ku lw'okuba tebaayinanga budde oba ssente. Mu ngeri eno oluusi we baabeeranga nazo ebyo byonna bye baalowooza baayagala mubikolenga basobole okubeera nga bakuteeka eyo gye baagala okubeera nga bakuteeka, oba kaseera kakwebaka nga baba bayagala obeere nga weebaka mu kaseera ako bo ke balonzeewo. Mu ngeri eno waweebwanga ekirabo oba okusiimibwa era nga wagereesebwa okubeera nga weeyisa bulungi oba okubeera n'empisa ennungi, oba wabonerezebwa ku ekyo kye baayitanga obutabeera na mpisa oba okubeera n'empisa embi. Bangi ku mmwe mwaguzibwa olugero olw'okugaba ebirabo n'okugenda mu ggulu. Era ebiseera ebisinga mwabonerezebwa ku ssomero era nga bwe bakikola ewaka ku lw'ebyo bye mwakolanga ebyali bikwatagana n'obutonzi. Katugeze ebiseera ebimu mwasekanga, mwayogera oba wadduka nga toyina kubeera ng'odduka. Mu ngeri eno wabonerezebwanga ku lw'okuba nti wakola ekyo kye wakola oba n'okubeera nga wayisibwa mu mbeera esingako awo. Omwagalwa, wawandiikibwa
okubeera nga osanyusa abalala, naye kano ke kadde okubeera nga okozesa akakisa kano okubeera nga ogabana ebimu ku bulamu bwo n'abalala. Abasinga obungi mugabana birungi byokka, embeera ezo z'obaddemu nga nnungi mu bulamu bwo. Kino tukitegeera kati, naye tuyagala tukulage kiki kye weetaaga okubeera ng'oteekako omuzinzi, nti weetaaga gwe kennyini wekkirize okuva mu ndaayo, si balala kubeera nga bakkiriza ensi yo. Kyandibadde kirungi okubeera nga otegeera owulira otya, kiki ngeri ki gye weetaaga okubeera nga owuliza, si kubeera nga ogoberera okwagala kw'abalala ne comments z'abalala, ekimanyikiddwa nga likes ne positive comments ez'abalala ku social media zammwe. Omanyi bulungi kiki ky'owulira era amazima go g'oyagala okubeera ng'owuliriza. Mu ngeri eno tokkiriza kubeera nga ofa ku balala bye bakulowoozaako. Nedda. Waliwo akadde k'oyitamu mu biseera byo eby'olugendo lwo, era mu kadde ako n'okola ebintu si kuba ng'oyagala kubeera ng'oggyayo ebirungi mu ggwe oba okubeera nga otunula obulungi eri abalala. Naye n'obeera ng'okkakkana mu kaseera ako ne weeyabya mu ngeri gy'owuliramu mu kadde ako. Omwagalwa, tuyagala obeere mwesimbu, era leka okkirize okubeera omwesimbu mu ngeri gy'owuliramu. Nga newankubadde engeri gy'owuliramu eyinza okubeera nga si ya buli kinnoomu nti oba buli omu ayagala okubeera ng'agiwulira, naye kino kikuyamba okubeera nga otuuka mu ngeri gy'oyagala okubeera ng'owuliramu nga ggwe. Osobola okukkiriza ebyo ebitakuwuliza bulungi okubeera nga bikuvaamu, bireme kubeera nga bikuteeka mu mbeera etakuwuliza bulungi, era ekyo ky'olowooza nti kibadde kikuswaza eri abalala, gwe n'okkiriza obeere ekyo ky'oli. Kino tetugamba nti buli kiseera obeere ng'ogabana oba otandika okubeera ng'ogabana empulira yo embi n'abalala oba n'ensi. Teweetaaga kukola ekyo okusobola okubeera nga weeyubula n'okkula mu ntegeerayo ng'omwoyo. Naye tuyagala ofunenga okukkirizibwa n'okwagala okuva mu ndaayo. Tuyagala ofune okuwulira okwo okutaliiko, ofune okuwulira okw'okwagala okutaliiko bukwakulizo eri ggwe kennyini. Tuyagala oleme kufaayo abalala kiki kye bakulowoozaako. Era tuyagala ogabane embeera ey'ekizikiza gyonna gye wali oyiseemu n'abantu abo abakwetoolodde abali okumpi wamu naawe. Tuyagala owe akadde mu bulamu bwo era okozese obusobozi bwo okubeera okwagala okutaliiko obukwakulizo, era obeere ekyokulabirako eri abo bonna abawulira obulungi nga bagabana ebyama byabwe bye baakola oba ebisingamu okubeera ebibi oba ebyekizikiza
ebirowoozo byabwe ebyekizikiza n'empulira yaabwe ey'ekizikiza n'eri abalala. Mu ngeri eno oba ozimba obumu n'abantu abalala, kino togenda kisanga mu ngeri nnyangu. Togenda kisanga mu ngeri nnyangu okubeera ng'ogabana okwo n'abantu abalala, naye ebiseera ebisinga kwe kubeera nga ogabana okwagala okwo okuliko obukwakulizo naddala ku internet, ku social media zammwe nga mukozesa internet yammwe. Nga gutyo tubaaniriza muleme kufa ku biki abalala bye babalowoozaako, engeri gye balowooza ku posti yo oba ku vidiyo yo, naye ofe era oteeke omuzinzi ku kiki ekigenda mu maaso mundaayo ng'omuntu. Beera omuwagizi wo asinga. Beera omuwagizi oba cheering leader eri ebyo by'obeera oyitamu mu bulamu bwo. Tofa ku balala. Beera oyo eyeeyagala mu ngeri etaliiko bukwakulizo era nga gy'okulembeza. Era mu ngeri eno owe abalala akakisa okusobola okubeera nga bakola ekintu kye kimu eky'okweyagala nga naawe w'obeera okikoze. Yeffe bajjajjaabo, baganda bo, ab'akakiiko aka Sengendo ez'obwa Ddungu, tuli basanyufu nate okwogerako wamu naawe olunaku olwaleero. Atenderezebwa agulumizibwe oyo ekitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa obuwangire bwabwo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu ggwe.